Tulina omukyala Mariam Wangadya era nga bwetwogera kati baganda bange mikwano gyange avuddeyo mu busungu obw'amaanyi mu busungu obungi n'ategeeza omukulu Muhoozi Kainerugaba nti ayembule mu National Unity Platform omukulu Eddie Mutwe kubanga talina musango era nti ebyo byagenza wandika ku social media ng'agezaako okulaga abantu nti bwe batamwegayirire bwe bataakubye mavi munnange tajja kumuyembula. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti bino byonna bikoleddwa lwakuba nti Eddie Mutwe yawambibwa abasajja era nga ne buli kati tamanyikiddwa wagyali. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti akabanga katambudde nga omukulu Muhoozi adda ku platform ze eza social media platform ze oluusi n'ayogera ebintu ebimalamu abantu amaanyi n'ayogera ebitakwatagana n'aleeta kino n'aleeta kino n'aleeta kiri. Ekintu kino si kirungi era twongera okumuwa obubaka bwaffe nga tumutegeeza nti byonna bikola byonna byogedde buli kimu akikoze nga bw'akikoze but what is next nga naye ayinza okuba nga next ye eyinza okubeera enzibu era nga tumuwa obubaka buno nga tumutegeeza nti bano abantu boolumizza osuubira bo we banaakwatako banaakolera ki kubanga twali tutabye abanene emirembe engalo naye ayinza olowooza nti alumizza bano abantu for quite a long time naye time we natuuka nga naye abantu bano nabo beekyaye nga bagamba nedda naawe obadde otukola bino naawe kifeesinge kiyinza okubeera ekintu ekinene era twongera omutegeeza nti mukulu Eddie Mutwe weetunulemu ebintu birabe naye nawe manya ti akaseerako kajja ate oyinza okukafeesinga obubi okusinga abo bolowooza b'otulugunya essaawa zino. Singa Nuupu ejja ba parliament baayo n'aba opposition abamu se bava mu parliament kitegeeza buli kye tugenda okukola kyonna tekiri ligiiti ku bino ebikolwa bimuli mu kuwambamu abantu n'abagamba singa Nuupu ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga aba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu ng'abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Naye nga bano abasajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga lwabogo yabagambye I know we have those ones whom we control for them they can remain in parliament but those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Yoweri Museveni the moment they leave the parliament each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be rejected. Kati mukulu Yoweri Museveni Mr. President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegana bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga bikolwa bya Muhoozi bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga bubbi bugenda mu maaso mu ggwanga bwe banga erina omugaso tebannavaayo kondeminga kikolwa kya Muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwowa ne bakuba ba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya. Abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country ne batwala mu different barracks okuli eyakatabi eyegaluga ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa. Kati aba SFC baleese abaana ku poliisi ng'abamu bali mu kkoma batonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleeta ku poliisi y'eruwowa be basanze ku poliisi babagamba we can't admit these suspects the one you call the suspects because they are unfit tebasobola kubeera mu poliisi muno kubanga balwadde mubakubye amu tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwale bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano eyabadde alirize ettimu ne bagamba nti kyemwogerako ffe tulina order from above bano abantu balina okubeera wano poliisi ne bagamba kikafuuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu poliisi already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetulina bwe tugenda kinnyonnyola. Abasajja olw'okuba nti bali mu system serogaju and educate gaju
Osero bihoga and educate bihogo. Sera cow and educate cow. By instructing nze buli musirikale yabadda wa SFC na kwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba poliisi bagiteeka wansi n'abasibe bakubiramu. Kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula Parliament tennakyogerako buli muntu tennakyogerako teri akikonda eminga kati banga basobola okugenda ne bakuba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo. Video mwazirabye. Video mwazirabye. Eno yemu kuyo. Wotukiro kuba osi akulira police station omukuba emigo n'omwavuza. Gwanga kiri mutandiko okutegekera abana Uganda. Kiche mwesiga mu Uganda eno. By the way, for your sake, kansoke mbategeze kigambo kino. Nzize mbagamba history will repeat itself. Abakulembeze bonna nga si bannansi bafuga bubi bannansi ekyokusatu. Omuntu yenna ngali mentally disturbed nga alina history eya medical eya mental illness tateekeddwa kwesembereza mu office yonna ekisokera ddala. Mwana mugimu ava kongozi mu myaka gyenkaaga nga tuyingira myaka gy'ekinaana Museveni yalwala kaakaja bangu n'omutwala mu Eastern Europe eyo bamujjanjabira n'omwana ono mulalu tosobola kungamba nti wasomako wadde tewayita nobanga okyasobola okomandinga abantu okukuba poliisi. Tosobola kuba nti wasomako ngero nga nti wagenda Sunday House n'osoma n'olagira bakube abasibe mu basodomizinge mu bateekemu ebitayimbwa emabega mutandika obbakuba ebikonda as if you are beating an animal. N'ebisolo birina right. Muhoozi Kanyarugaba bantu ki b'ogenda okukulembera ng'osobola okuodalinga bakugoloza gwe Muhoozi kasoke kubuuza olowooza olina right ki mu nsi esinga eya constitution? You are just an idiot. You are just an idiot, a grown-up idiot who doesn't even respect the law. Any serving officer is not allowed to torture any civilian, any armed civilian. To take a dua. Kubanga wali mu system educate account and set account educate cow. Yes, on you don't reason. O malo kunywa walajiwo. No malo kunywa simanyi chito. No jano tandiko obu. Muvubuka gwe. Oboli traumatized kitaawo Museveni okutta nnyoko. Nga tebasobola kutwala butabika sokka kukebera ngalabi. Gwe ngoloza nti eggwanga ali kuli mutwe. Okwate buli munnayuganda omuteeke wansi w'ebigere ebyo. Kijja kuviiramu akabasa. Ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe ekkiriza. Ebikolwa by'oli mu kukola essaawa zino, that's the true identification bannayuganda gye basuubira okujja maaso awo. Kino kigenda balekawa. Omanyi bannayuganda we are very easy to forget and forgive. Naye when time comes somewhere somehow mujja kuleeta abantu baleetera ekintu ekizibu ennyo mwe kye mwagala mubeere oba kibeerewo naye mujja kifuna emikanesi gye mwagala. Kanzire wano mwenna bannayuganda bakola emirimu gyenkola please mwewale nnyo tribe statements Muhoozi z'akozesa. Ndi wano bategeeza nti ebigambo nvubuka kampismeke empeke simanya ne byakozesa n'abalala badde bajja bafu mu Bwakabaka n'Abaganda tebiina kiryawukanako ne Muhoozi byakola kubanga ono yabatuma via other people bale babatuma okukola ebintu bino neffe tetuli basiru tuli bagezi kubanga tutegeera. Muvubuka gwo Muhoozi, let me tell you one thing. Ku myaka gyo gy'olina 52 ndowooza 52 bw'obanga okyalowoleza mabega nga Volkswagen, bw'oba okyalowoleza mabega nga Volkswagen kitegeeza n'okutegeera totegeera. Gw'olowooza okusalira obuviiri obukulinga ng'embu kimemesa balaavu n'olowooza nti gw'otegeera nnyo okwambala uniform ezisente za muwa musolo toyina lunaku lwali okozeeko tosabangako mulimu
oli kuserezaamu wa musolo ennyumba gy'osera muserezaamu wa musolo emmotoka gyovuga muserezaamu musolo emmundu gy'okuteserezaamu wa musolo tolina ne kitaawo yennyini tabeerangako nti alina bizinesi gyali atandiseewo mwenna muli ba refugees. For reference, refugees are not allowed in any country when they don't have profile. Temulina profile. Wabula ekintu ky'okidnappinga n'okuba abantu n'okubatta mu kikendeezi. Bwe mbanga mwagala nga temwagala bavuganya mujjeewo akalu mugambe tugenze mu military luvu teri kulonda teri agenda bateganya no. Muhoozi Kanyarugaba ne kitaawo ne taatawo Muwani ne kitaawo wa Salimu Sale ne mama Janet Museveni, please mutuyambe mugambe tugenze mu full army oba military luvu mujjeewo kuba temwagala bavuganya. Bw'oteeka wako kiba kitegeeza nti oli willing okukkiriza bina bavudde mu kulonda naye ssaawa zino temukkiriza bavuganya ebipande mbitimbulayo muwamba abantu abavuganya mubatta abalamba wadde obutwa kiki kyemuli mujjeewo okulonda mugambe nti okulonda tekujjawo teri mugenda kuvuganya teri agenda banyega mufuge ensi emwe mugyagala. Kati opulani oyagala kukwata Kyagulanyi oyagala kukwata Nubian oyagala kukwata General Sensa oyagala kukwata gundi Mbogo buli muntu oyagala mukwata omuteekaawo omuteeka egyo oyagala kubanga oyagala kutiisatiisa. Wabula ngembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ekikolwa kiwakoze kyakolaze muganda wange no sisobola kubeera muganda wo sisobola kubeera muganda kubanga nze siri mu system ya Sarah County Educated Cow no ekikolwa kiwakoze soka webuuze bwe nakutte Eddie Mutwe ne mu postinga what was the reaction from the public, more especially from the public, from politicians, from religious leaders, from the press, from the media, from the international community? What was the reaction? Over politician, it is a wake-up call. But religious leaders, they're just silent, just asking themselves, is it true? Is this the country we are living in? The international community, they are not surprised. Kubanga, they know they are dealing with a muddy boy. Ku international level, they are not surprised. They are dealing with a muddy boy. We have a muddy dog and a muddy boy. So, the international community, we are dealing with a muddy boy. Kati, ebintu bino gwakoze ekintu ngolooza nti olumya Eddie Mutwe, tolumya Kyagulanyi, olumya famire yo, abaana bo ne bazzukulu bo n'okulaga eggwanga nti liri out of control. Kankuddemu kino. Muhoozi Kanyarugaba, General Drinking General, ekintu kye wakoze yes, oyina amaanyi oyina emmundu. To expose Eddie Mutwe and to kidnap him, it doesn't hurt him. It just exposes you, your father, entire family, and the system, both local and international level. Because now the world knows your level of understanding. You are dense. You are dense. Wakitegera kati Eddie Mutwe omulaze ensi yonna nti wamutokyalinze. Enebere example nabo abatamanyikiddwa abali mu torture chambers bemuli mu kutulugunya. Wakitegera bemuli mu kutulugunya abali mu underground mu chambers muli mu kutulugunyamu abantu. Wakitegera kati njala bagamba gwe muna Uganda aliyo ng'okyalise bijanjala empiso oyina kyotamanyi kyengendo okutegeeza kibujjako akawungeezi ojja kitegera naye nga njagadde obategeeza buli kintu kyonna ekigenda mu Uganda mukiwe amaaso ate mulina ekintu kyemutamanyi. Omukyala gwe bakwatira Bungereza Lydia Mugambe, if I'm not mistaken, mu ssaawa gye bujjako wakati bagenda mumusalira omusango gw'okutulugunya omukozi we. Ne can you imagine eriyo bannayuganda mbu abakoze demonstration wabweru w'ekkooti mbu baagala justice ku mukyalo oyo. Naye bw'obatunuulira ebifaananyi byabwe nedda bano si bannayuganda zino ntala hamwe. Yino message esoma bw'eti. A group of Ugandan assembled outside the Oxford court as they wait the sentence of Justice Lydia Mugambe. Some are holding
placards and showing solidarity as proceeding begin inside the courtroom. They argued that the justice needed for fair hearing and all the cases against her. Not true. She was convicted on 4 counts related to modern slavery and human trafficking. A Ugandan woman murder Ferris pretense forced labor conspiracy. Ne njagala osokola bifaananyi bino. First and foremost, beekwese. Obala beekwese. Kati bamala okwekweka, njagala otunuulire faces zaabwe.